Omulabirizi w'ennamirembe Eyawummula kitaffe mu Katonda Samuel Balagadde Ssekkadde asabye abaweereza ku mitendera egy'enjawulo obuteegulumiza wabula baweereza abantu bonna kyenkanyi. Omulabirizi Ssekkadde abadde akulembeddemu okusaba okw'okwebaza Katonda mu maka g'Oweekitiibwa Ssekkadde, omwami wa Kabaka mu kitundu kya Rhinelands omuli Budach, Bugirimaani, Luxembourg, Switzerland okubadde mu maka ge ekyabakadde mu Kyaggwe wasinzidde n'ategeeza nti abantu abamu bwe bafuna ebitiibwa bafuuka ba kitalo. Katonda n'akuwa amaka, Katonda n'akuwa omukyala, Katonda n'akuwa abaana n'ogamba nti ebyo mbifunye ku lwange ku magezi gange. Naye nga sikabadde magezi, Katonda afubye n'agenda ng'akutambuza olugendo, genda otukulembere naye obeera omwami atuukikako. Abamu tebakyatuukikako, abamu tebakyatuukikako wano. Omwami wa Kabaka ow'essaza Kyaggwe Elijah Ssekiboobo Boogere asabye abaami abaweereddwa obwami okwetegekera okwanganga ebizibu naddala nga bakola obuteebalirira okutaasa Namulondo. Tulina okubajjukiza ebigambo ebyo Ssaabasajja byajja atuzibirira netubongoota bwe tuba tuweereza Ssaabasajja Kabaka. Tusomoozebwa okungi ennyo nga tumanyi nti tulina abatatwagala naye nga tulina okubajjawo Ssaabasajja Obwakabaka bugende mu maaso. Ne byonna atugambye kukuuma obumu ab'ebitiibwa babalooza okubeera ababaka nga muli luweero eyo mu Netherlands, Rhinelands, naye kyembasaba ng'omwami wa Kabaka w'essaza lino ng'ate muva Kyaggwe nsaba twongere okukuuma obumu. Omujaguza ow'ekitiibwa Ssekkadde yeeyamye okukola kyonna ekisoboka okugatta abantu ba Kabaka abali mu bitundu eby'enjawulo mu ssaza ly'atwala n'okubaagazisa okwetaba mu mirimu gya Kabaka. Okujjako okubeera omwami wa Kabaka njagala kunyweza obumu mwami Ssekkadde ne mukyala Linda bwe baayagadde babeera ebweru eyo Kyaggwe tumugatteko obumu obwo ebweru eyo tusake nga naffe tusaka Kyaggwe abeere ku ki tufuna omukisa ogwo nga tukolera awamu Ssaabasajja nga bw'atukubiriza bwe tunaabeera obumu bw'oyita omunafu ajja kufuuka w'amaanyi. Twagala tukolere ddala ebintu bingi naye nga bwe tulina okugattako ensi ez'enjawulo tubeere n'amaanyi gonna tusaba mutusabire ekisinga obukulu. Oweekitiibwa Ssekkadde y'omu ku baami ba Kabaka abajja abeeyanzizza obwami Ssaabasajja bwe yasiima n'abalonda okumulamulirako ebitundu eby'enjawulo nga beeyanzizza ku lusooka lwa Ssabbiiti eno ku mukolo ogwabadde mu Bulange Mmengo. Kale kakati we tugenda mu gazi y'obwongo.